anti amazaalibwa g'omulungi omukulembeze waffe His Excellency bannange galeero era omukulembeze tukuyozaayoza Mukama yeebala ate akutuusizza ate olunaku olwaleero ng'okyamoga weebale kubeera muntu alumirirwa eggwanga lyo bannange njogere ki ndeke ki nze wange otulo tukyannumera n'amaaso ogalaba naye ŋŋambye nnina okujja nenjagaliza omukulembeze wange bannange Mukama nkusabira ayongera okukuuma ayongera okuwa amagezi n'obuwangaazi era otufuge paka kuwulira. Yes, all right, nga bweri enkola yaffe asooka ompereka like video eno ate ompereka subscription gw'omupya eyakatujoininga ate ompe comment then onvugire video eno oba kibayita okusharinga ate sookwe edduke emisinde gyayiriiri kubanga buli omwe egenda kubanga emutuuseeko. Nabbosa amanyiddwa nga Mukisa Prose ono omukyala yamanyikiddwa nnyo mu kazanyizi oba ng'azanya nga Zolo mu firimu era gye bayita Nabbosa ku Top TV ne ku YouTube. Olunaku lwaleero avuddeyo n'ayozaayoza His Excellency Bobi Wine era n'akuba mu stampu nti President we amwagaliza amazaalibwa amalungi g'emyaka 42 ate awangaale nga bugulu bwa gongolo kubanga ye President yekka kwe tulinamu essuubi okubanga agenda tukulembera ebbanga lyonna. Bino byonna Nabbosa oba muyite Mukisa Prose abyogedde ng'abijja kuntobo y'omutima gwe. Nabbosa mukyala azaalibwa saidi zeeyo Mitiana municipality ng'ava saidi zeeyo Busujju era 2026 ajja kuba MP otulo tukyannumera n'amaaso ogalaba naye ŋŋambye nnina okujjayo nenjagaliza omukulembeze Kalwanga bannange Mukama nkusabira abange ayongera okukuuma mwenna abampuliriza n'abalaba oba abagoberera YouTube channel yaffe ER News UG mwebale nnyo mwebale kubanga kimukola mukola ky'amaanyi nnyo naye mwana mukyala oyo mwana muwala w'omukyala manyiddwa nga Nabbosa tukusabira buwangazi agamba nti bannabitone because balina kulabiranga pulezidenti waabwe because His Excellency Bobi Wine musajja muyimbi actor otulo tukyannumera n'amaaso ogalaba naye ŋŋambye nnina producer nenjagaliza omukulembeze ate era bannange mukulembeze w'eggwanga ayongera okukuuma ayongera okuwa bino byonna n'obuwangaazi mbikugamba paka kuwulira obitegeere bulungi nnyo era ongera okuba ng'obika enkuka ng'otegeera nti lwaki Nabbosa avuddeyo n'ayongera okubanga ayozaayoza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era wenjogerera emikolo emituufu oba emikulu gibadde era Mitiana w'omukulu Zaake Francis Butebi Zaake era bakuliddemu okubanga ate bagaba ebintu eby'enjawulo ku mazaalibwa ga His Excellency. Abayimbi ab'enjawulo babaddeyo Spice Diana n'abayimbi abalala era
nibagoberera okubanga bayozaayoza His Excellency Bobi Wine. Gwe na andabidde vidiyo eno nsaba ontereko ka comment. Happy birthday President. Happy birthday President. Happy birthday President. Happy birthday mpaka webusembera teekayo oli waddemu commenting emirundi nga 10 oba 10 oba emeka kasogamba happy birthday President. Happy birthday President. Happy birthday okitegera mbeera bwetyo bweri amanya ambasada owakabya omusunsuzi beerako ate agarepi gajja ali mu ssanyu oluvannyuma lw'okubanga akaaba